Wakati wa 1982 okutuuka 1985 abaana abato abamanyiddwa nga bakadogo bangi beegatta ku kibiina ky'abayeekera ki NRA oluvannyuma lw'okusoberwa embeera eyaliwo ebiseera ebyo wakati w'okulwanagana n'amagye ga UNLA. Bano nga bayitibwa mu lulimi Oluswayiri bakadogo baakozesebwanga okuketta omulabe so nga abandi beenyigira butereevu mu kukwata emmundu mu kibiina ky'abayeekera ki NRA ekyali kiduumirwa kati Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mu kitundu kya Luweero Triangle. Ffe twali bwana buto, twali mu masomero ewaffe nga tusoma. Nze nali Bulemeezi nga nina emyaka 8. Olutalo lw'Eduno Liberation buli omu gy'amanyi kati gye yatusanga. Abasinga bakadogo bonna b'e Bulemeezi. Lutenanti eyawummula Kadogo Nsereko Mutumba y'omu ku bakadogo abakuba emmundu ng'ali ne banne mu kibinja ekisooka mu nsiko mu bitundu ebya Luweero Triangle. Nsereko awandiise ekitabo ekikwata ku bayeekera abamanyiddwa nga bakadogo nga kyakakasiddwa omuduumizi w'eggye UPDF w'oku ntikko General Yoweri Kaguta Museveni. Babaana Mukama akyabakuumye basajja bakulu kati beeyogeredde ebyafaayo by'abakadogo bayingira batya amagye bayingira badduka okuwonya obulamu bwabwe. Nsereko akubulidde ngawe batta mutowe ow'emyaka 5 bamasasa ameka amagye ga gavumenti y'ekiseera ekyo. Kirungi atadde mu byafaayo era nsaba bannansi basome ekitabo kya Nsereko bamanye wa gye tuvudde kubanga atamanyi gyava tayinza kutegeera wa gy'alaga. Mu kitabo kino ekiyitibwa NRA Kadogo Nsereko atottola bye baayitamu ng'abaana abato mu nsiko bye baganyuddwa wamu ne bye bakyabanja nga bakadogo ba muzeeyi. Olutalo ne lutandika basala abantu ebyali ebyo byonna mbimanyi mu bisomyeko mu bumpimpi nga tetulina gye tuddukira. We have to become fighters. But since we are very young, Muzeeyi Museveni n'asooka agamba musooke mujje tubakuumire wano mu makampu gaffe baleme basala. N'asooka atukuumira mu makampu nga tubeera mu makampu omwo tunoonya emmere tukola rek. Naye around 1983 moteri zidikana omuliro ne gusukka nga tulina okwerwanako naffe. Bakadogo ne batandika okukola deadly missions. Ne bakadogo bakola nnyo mu ky'okurekinga aduyo olutalo lw'e Luweero. Ekitabo kino kitongozeddwa Honorable Colonel Retired Amanya Mushega omu ku batandisi b'essomo ly'abakadogo eryasooka e Mbarara. Most of these kadogos were attached senior officers, so they are not used to ordinary life. So the decision was, let's open up a school for these impossible children. Your children. And it was not easy. It looks easy now, but it was not easy. But today is talk about success, not obstacles. Once you overcome obstacles, then life becomes normal. Bakadogo abakusobola okusoma bangi bali mu bifo bya buvunaanyizibwa. Uzaali baramulabye kati ye mubazi w'ebitabo bya Engineers Brigade. Munaabwe kano ndagije yakulira ebyeddagala mu UPDF pharmacy, chief pharmacist, chief control of finance, abalira avunanyizibwa ku ssente zaffe ez'amagye from Kadogo. Kino kye kitabo ekisoose era nga kikakasiddwa omukulembeze eggwanga ekikwata ku bulamu n'embeera y'abakadogo gye bali mu nsiko oluvannyuma lw'emyaka 43. An addition to what others have also put down, beginning with His Excellency the President in his book, Sowing the Mustard Seed. This is very rich history that has continued to shape our present and also the future. Bannamagye abamadala ag'enjawulo beetabye ku mukolo gw'okutongoza ekitabo kino okuli omwogezi w'eggye lya UPDF Brigadier General Felix Kraije atwala ensonga z'abajaasi ba reserve Brigadier General Ssekiranda Mwanje atwala ebyenjigiriza n'emizannyo ebyobuwangwa Brigadier General Richard Karemire abaali bakadogo n'abalala buli omu mu kitiibwa kye. As a supervisor of UPDF former schools, Lieutenant Nsereko, I wish to assure you that I will do whatever it takes to ensure that this book finds itself in the libraries of the various schools we have. Nze njozaliza Oweekitiibwa Amanya Mushega eyalwana obwezizingire ne Pulezidenti waffe okulaba nti bakadogo bazeeyo mu ssomero. Kyali kirungi nnyo kubanga kati twandisobodde okulaba bibala bino.